والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. إخوة في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: واتقوا الله ويعلمكم الله. Nga bulijjo tukyali ku mulamu waffe Obuganda nti okunyigirizibwa n'okutuntuzibwa kw'Obusiraamu si kwa ggulu, oba kye twayita mu Luzungu kye bayita punctuation. Allah subhanahu wa ta'ala azze nga atulaga abantu mu nkola n'ebyenjawulo abazze banyigirizibwa olw'eddiini yaabwe naye ne bagumiikiriza. Bwe kiba kituuse ewaffe ewa mirembe gyaffe oba biseera byaffe, kituvunaanwa okukigumiikiriza olw'ensonga nti yali atuusa eddiini ye maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tanyigiriziddwa. Abaaliko akabuuzo kanene. Oyinza okunyigirizibwa mu bwongo, kye tuyita psychological torture. Oyinza okunyigirizibwa omubiri, oyinza okunyigirizibwa gwe kennyini mu mpangaala yo. Ebyo byonna bika byakunyigiriza ate ne byonna biri. Nitwogera obbagumya eri abali mu Busiraamu n'abatusomako nti okubonaabona n'okunyigirizibwa eyo sunna nnene naddala ku ddiini ey'Obusiraamu. Olwaleero kankulageko katono nnyo okunyigirizibwa kwa famire ya Ibn Abbas oba eya Ammar ibn Yasir. Famire eyo battibwa baganda baabwe mabega mu ntalo ez'enjawulo. Abaasigalawo baatandika okuwambibwa ng'entalo bazivuddemu bannabbi ba sahabi ridwanullahi alayhim. Naye Sumayya yabambibwa, yali asigalewo mu famire ne batoobe. Okubamba kwe kuteeka omuntu ku fomate ng'ey'omusaalaba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabayitako nga tekyalina obbayamba takiraba, n'abagamba kugamba nti asabru ya ahlu Yasir, mugumiikirize abantu ba Yasir, fa inna mawa'idukum aljanna, Allah mpadde assurance nti agenda bawa ejjana. Era fil haqiqa babatta. Sumayya bw'awulira nga obulumi bususseeko okubata ali awo ne Waliidi bamubonyaabonya, bamuteeka ebiti ku bwereere bwe, bamuteeka ebiti ku mabeere, n'awulira nga obulumi bususse, kwe kuwanda eddusu n'aliwandulira okubata Ibn Abi Mu'ayt mu maaso, n'aggyayo ekiso n'amufumira ku mabeere n'amutta okutibwa kwa Sumayya. Mujja kujjukira omwana ayitibwa Sumayya muto, baali bazannya ku luzzi eyo. Waliidi n'abayita abaana bato n'abagamba mugambe nti Muhammad mulalu, obwana ne bugaana. Wayagala okukwata ne budduka n'akwata akakaala gayita Sumayya. Fa akhadahu falam yadri yu'adhiba, akaana n'atandika okukanyiga nga bw'akabonyaabonya, n'akagamba nti Muhammad mulalu, ne kagaana. Kukwata ekiti n'akiteeka mu bwenge bw'akaana n'akafumita n'agatta. Mawulire gajja ewa Nabbi nga n'ekyokukola talina, Abasiraamu batono, okuba w'amaanyi balinguyiza n'ebirala. N'agamba Allah nti Allahumma alayka bi Uqbata ibn Abi Mu'ayt wal Walid ibn Mughira. Allah tukwasa Uqbata ibn Abi Mu'ayt ne Walid ibn Mughira. Allahumma sallit alayhim qalbi min kalabik. Allah tukulaje n'osinike y'embwa okuva mu mbwa zo, au daabun min dawabik, oba ensobi y'okuva mu nsolo zo. Etuli Uqba era y'enfa ya Uqba bw'oti bwe yali. Era yina gy'ava n'ajjukira edduwa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naye agamba banne nti wamulira ntiddewo. Baddira emigugu gyabwe gye balina ku nsolo bagituuma, nga bamugamba atuule waggulu. Mbwe ensolo bwe n'abeezizza Muhammad yemusabire ne mutuuka, Allah n'aleeta ensolo ng'enaanuuka olulago. Abamanyi bagamba wava ensolo gye bayita zebulaamu, nejja fa akhadahu n'emukwata bweti era n'emulya. Kati amakulu nti okunyigirizibwa n'okutuntuzibwa kw'Obusiraamu si kwa ggulu, bintu by'edda by'emabega. Era mu Uganda tuyinza okuba nga byonna ebizze bikolebwa ku Busiraamu ku mirembe gy'abannabbi, kya mukisa mubi oba mulungi nti byonna tubifunyeeko. Okuba okuttibwa kw'abaana bato, twafunako ekikangabwa ky'abaana ku Busaafi baali 350+ nga bato innocent young people babatta. Okuba kwa abakyala bakulu twakifunako
tuko watu bakulu twakifunako okuba amasinzizo gaba ku mulembe gwa Ali ibn Abi Talib gajiwaawo era tukifunyeko kati amawulire mapya ebisaidi eyaffe ey'Obusiraamu nyongera okubakomya n'okubakakasa nti asabru ala al-adha okugumiikiriza ku binyiizo kusaidi yaffe esunna nnene eri Obusiraamu. Paati yaffe ey'okubiri ey'obulwadde buno bwa COVID, Allah subhanahu wa ta'ala anyumya atunulira ekyafaayo ky'omusajja yawangaala mu mbeera y'omusana, embeera yali eyakazigizigi ennyo ng'abantu bafa enjala, abantu batoloka embeera eyaliwo, naye nga waliwo omutya Allah omu ayogerwako mu byafaayo nga ye alisivinga enkuba ate yali musahaba, ne bonna bamulumba abannyonnyole butya bw'abadde afuna enkuba eyo, era bonna agana osoma essula eyitibwa ndowooza Ruumu baserabidde Allah yaleeta omusajja oyo. Naye kyenjagalamu si kyekyo nti embeera eyakanyiga oba eyakazigizigi ezenga ebeerawo mu nsi, naye olw'okuba nti abalongoofu ababeerangawo bategeranga ekyokukola nekyokugamba abantu bamalizanga embeera eyo bagivuuza. Olwaliro njagala tulabe buzimu ku nsonga zetusobola okwekwatako n'okwesibako mu mbeera eno gye tulimu eyakalwadde kemulaba biki bye tusobola okuba nga tuwangaalirako Allah subhanahu wa ta'ala okututaasa n'okutuyisa mu mbeera eya COVID. Mundi ogwayi tetwagezaako bagamba nti okutambuza amawulire mu mbeera eriwo agasasamaza n'okutiisa si nkola nnungi, olw'ensonga ajal ya buli kitonde emanyiddwa. Siriimu bwe yajja mabegako abaali bateeka okugendera mu siriimu era tebalumuka, era abantu baafa mu nfanga nnyingi. Eggwanga lyalinako enzibu emirembe gy'abasajja bakulu, era baagenda mu ligiimu eyo nabo baali bangi. Abaana baafunako obuzibu bwa poliyo, era baagenda mu ligiimu eyo baali bangi. Nakyo tukitwale nti kyazze bannannyini kyo tebajja kukibuuka, bannannyini kyo tebajja kukibuuka, wabula message gye mulina okutwala mwonna abatuulira abatulaba kwe kubeera gy'oli yonna gye bakutadde mu bulwadde mu mbeera eno, oba oliko oxygeni muli mu kunoonya ennaku zino, oba oli ku mpeka zo nga zoli mu kumira, oba oli kwazisula ebirala, yonna gy'oli gy'ojjanjaba, bino by'oteeka okumanya Allah subhanahu wa ta'ala kumulaajanira akutwale nga bino wammanga biriko. Olwaliro batuleze ku nsonga ezeesaana okwekwatako ennyo mu mbeera eyakanyigo oba eyakazigizigi gyotasaana kubuusa maaso. Ensonga esooka ma'rifatu al-abdu rabbahu, okulwana ennyo ne tuzza bujja ebirowoozo byaffe mu kulowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kino ne bakizingiramu kafiruhum wa mu'minuhum, buli mu kitonde ekitambula mu nsi oba oli musaamu musiraamu okulowooza nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah njagala tumulabeko ebintu biringanga 6 olwaliro ebikulu. Abasiraamu bennyini fe abagala tusale 5 tusiiba n'ebirala tubulamu okulowooza ku Allah ekituufu. Oteeka okutuula awo n'olowooza ku bulezi okubera embeera gye tulimu, n'omulowoozaako enditairo munda ebimususseeko. Bino byolina okumanya ku Allah. Ayina Allah, tuulawo weebuuza ti Allah wange aliwa? Gwe weebuuza mu mbeera zo era mu magezi go Allah waaliwa? Ansi erindi ti Allahu fi sama, Allah wafe ali mu ggulu, kiteeko kimulowoozaako nti Allah wange gyali era ali mu ggulu. Allahu hayyu, lowooza ku Allah nti mulamu, ebitonde byonna ebiri mu nsi bigenda kuvaawo bigenda kufa, ne mulowooza ko nti Allah mulamu era wakusigalawo ye nga mulamu. Mutegeereko nti Allah talinaako ntandikwa, kyetandika bw'ati oba yagejja mwezi bwe guti oba kati yekala bw'ati. Mulowoozeeko nti talina ntandikwa era talina nkomerero. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu. Mu byenjagala olowooze ku Allah mu mbeera gye tulimu, Allah mulowoozeeko nti nebonaaganula amaaso n'osula egwe tugenda mulaba, naye ate buli kitonde kyonna embeera gye kirimu akiraba. Tukiwuze ku Allah subhanahu wa ta'ala, oleme kufa nga tomanye ebintu bikwata ku Allah. La tudrikuhu al-absar, togenda kumulaba paka lwonaafa n'ogenda gyali, naye ate gwe lwoteka ekigeri akulaba. Buli lwolowooza ku nsonga eyo bw'otyo
oyina amazambi gotasobola kukolera mu biseera bino. Bw'aba akulaba nga gwe tomulaba, obanga olina kyogenda okukola kiba kyetaaga okuvaako. La tudrikul absar. Yakugamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Nze omulezi wammwe enjawulo gye nnyina ku mmwe mbamanyi nnyo, okumanya manyi n'eriiso ly'okunuuliza munno nga kukumpanya n'ebyo by'opulaninga okukola nga mwawukanye. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Nti obanga olowooza ku Allah oteeka omulowoozamu ebyo by'enjawulo ebyo. Yakugamba nti wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamaha. Tayinaayo ye kakoola kagwa kava ku muti okuleka ng'akatunuulidde byo Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ratbin wala yabis. Kikabe ng'akakoola akagudde kengedde oba akakoola akagudde kakalu, Allah akamanyi. Kati ayina obusobozi obwenkana bwe butyo, oba ayina amaanyi agatuukakaawo, yeetaaga olumu okulowoozaako mu ndowooza bwetyo. Yagamba nti fa'aalu lima yuridu. Omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala tayinaayo kitonde kigwa nga kiva, tayinaayo kikoola kigwa nga kiva ku muti okuleka ng'akimanyi. Ekikoola mu fomati zaabyo zonna, ebikoola ebyo ebigwa Allah abimanyi. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Yakoze yawulil ghaib, abimanya bifo nga kinnaba kugwa. Wala ratbin wala yabis. Oba ekigudde kyengedde oba kikalu, Allah subhanahu wa ta'ala ekyakimanyi. Kati alina obuyinza obwo bumanya obungi bw'ebikoola, tayinza butamanya mbeera zaffe. Ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi nnyo, yatumanya tukyali bugi fi butuni ummahatina, nga tukyali mu mbuto z'abanyaffe. Kati okutumanya eyo gyatujje yeetaaga okulowoozaako ennyo mu mbeera zo ez'eddembe n'otula n'olowooza ku Allah kyazitowa. Allah agamba nti Allahu yatawaffa al-anfus. Ab'ebitiibwa Allah yatutta. Mulezi waffe Allah yennyini yatutta ina mawtiha. Bwe mulabanga omuntu afudde mu bulamu obw'ensi, Allah yennyini yabatusse. Kati n'embeera yeeyongeramu ey'okugamba nti bannange tufaaki kyekiriwo n'ebirala, musooke mukize ku Allah nti yakugamba nti Allahu yatawaffa al-anfus, yennyini yatutta, yennyini yatujja mu bulamu obw'ensi. Allah mulowoozeeko nti aliisa ekitonde riziki yaakyo ekigimala fi yawmin wa fi shahrin wa fi hitaalin. Allah asindika ekyokulya kya buli kitonde na buli mbeera ekinaayitamu, buli wiiki, buli lunaku na buli mwezi. Embeera gye mulaba tulimu agimanyi era yagirowoozaako bifo, ne wegenda okukoma amanyiiwo, ne bwebanga yesayini y'enkomero yaffe era Allah akimanyi. Kati ekyo osooke mukirize ku Allah subhanahu wa ta'ala, mumulowoozeeko endowooza ezo ez'enjawulo mu mbeera gye tulimu. Bw'omala okulowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omwebaza, kyonna kyaleeta Allah tagirira kitonde kye yeetondera mbeera mbi. Mbaka bamubuuza sallallahu alayhi wasallam nti bwe tunaalaba ng'abantu basusse obwonoonefu ki ekigenda okuddirira, n'agamba agenda kutta abalungi mu nsi, agenda kujjangamu abantu abalungi n'abamanyi ng'abajja mu mitendera nga mingi, olwo alekemu ensi abantu abonoonefu, Allah aleeta obusungu bwe ng'abussa ku bantu abonoonefu. Kati toli mu mbeera ejja nga Allah tajagalizaamu kalungi eri bantu. Muyinza okulaba embeera eriwo abantu bafa, ate abantu b'obuvunaanyizibwa n'ebirala, kiyinza okubatumikira mu kyannabbi kye yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti Allah agenda kujjawo abantu abalungi, olwo alekewo abantu ababi, bukeera enkya nga Allah assa ekikolimo oba obusungu bwe ku bantu abonoonefu. Olwaliro kyewuunyisa okubanga embeera gye tulimu mu ggwanga lye muwulira bulungi, bagenda kugaba obuyambi bwe mwawuliddeko, naye nga proposal egamba nti batandikire ku bamalaaya, nga kiyamba ekiraga nti bali mu mbeera embi mu nsi yonna. Bwe kibanga essaawa eno basobola okuba nga ebirowoozo bya abategeeramu bibali ku bamalaaya nti bali mu mbeera embi era basaana okutandikirwako. Kidde mu kigambo kyannabbi ekigamba nti ensi egenda kutuuka ekiseera ng'esigadde mu bantu babi bokka, basobola n'okubateesaako, babona audience babawulirize, ennamba yaabwe obungi benkana ki, tulina kubayamba ku ki, tubongere ku bika bya kondomu, tubawe sente za lumu basula, tubawe ku mmere,
nga tonnaba kulowooza ku bannamwandu bannaku baani nobanga gyotandikidde kabonero akalaga nti nabbi kyetugamba sallallahu wasallam Allah agenda kutta abalongoofu oba abantu abalungi mu musabajjamu agende nga alekamu aboononefu olw'ensonga enkomere erina okujja esangwa abantu aboononefu. Kale embeera gye tulimu mutekugimanya nti Allah agimanyi, yagimanya era wegenda okukoma nawo amanyewo. Ekisooka tugambye nga tuli mu mbeera eno okunoonya okumanya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, kathratu listighfaaru ilayhi, ab'ebitiibwa okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu sura eyitibwa Nasr, Allah yagamba nti idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja biyagani fasabbih bismi rabbik wastaghfiru innahu kana tawwaba. Esura yekka mu mbeera gye yakkiramu nga Allah twagamba mawulire agenda okuwakula ku lw'enkomerero naga nti embeera egenda okuba enkomerero esembedde mugenda kulaba abantu bangi nga badde ku Allah subhanahu wa ta'ala nagamba naye abalongoofu mutenze nnyo Allah nnyo si kyekyokka balemwenenyeze ne Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera gye tulimu okubeeza ku istighfar ku nnimi zaffe, ebintu ebituyitira bingi ne Allah byatuvunaana bingi. Solution y'ebintu ebyo kubeeza istighfar ku nnimi zaffe ebbanga lyonna. Wawoli otunudde ani gwoli naye nakifo kikyolimu tokitunuulira wabula ekigambo ekyo kijja mu mbeera yonna, oba oli mu kunaaba, oba oli mu kutambula, oba oli ku oxygeni, oba oliwa nomugamba nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Eyo nno ye gundi bwe buwanvu bwa dhikiri eyo bwetyo bweggwayo nga bati astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Dhikiri eyo etegeeza nti neenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala nannyini ebitiibwa alazim oba nannyini namulondo yagulumira alladhi la ilaha illa huwa, oyo atalinayo asinzibwa muliraane okuleka ye yekka bw'ati, wa atubu ilayhi Allah wange neetonda gy'oli. Ekigambo ekyo buli lwokyogera oba omaze okuwa assurance nti olina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah talina kyakwagalako naye naawa assurance gy'oli nti musiraamu ensonga zo zonna zoweenenya gy'eri nzikusonyiye. Ab'ebitiibwa ekigambo ekyo kibeereko nnyo, kigambo kinene. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiza ekigambo ekyo n'atugamba ekigambo ekyo nkireeta emirundi mingi ate nga Allah wange yansonga amazanyu agaasooka n'agakulembera. Bw'aba yaleeta ekigambo emirundi mingi ffe baani abateesiba ku kigambo ekyo. Sahaba bayitibwa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yagamba nti ekigambo ekyo nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam tukireeta emirundi mingi, amazima Allah gwalisaasira n'afa nga kifiiriddeko abeere mugumu nti Allah amuwadde ejjana. Kigambo ekirala nabbi yakwata ku Abi Hurayra radiyallahu anhu n'amugamba tuuba, amaze okwesiima, amaze okuyingira ejjana, amaze okuwangula, liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathiira, Allah gwaliyamba n'ofa n'osiŋŋaana fayiro yo ng'ekigambo ekyo kyagendamu emirundi mingi kumanya nga tewangudde ejjana. Ekigambo ekyo kikulu, buli lwekikozesa Allah subhanahu wa ta'ala akuteeka mu mikwano gye. Buli lwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala owandiika omuwa waliyullah temikwano gwange. Buli lwota ekigambo ekyo oba omaze okweyanjula amaaso ga Allah nti oli muddu. Buli lwota ekigambo ekyo omaze okweyanjula amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti otegedde nti yakutegedde, kwe kuvaayo kwogera ensonga zo. Buli lwota ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala awo obweyamo gy'oli tigenda kukugabirira nga bagamba nti a'adhama rizq, nga kabaka wa riziki yonna Allah kusooka kukuumira busiraamu, genda kugabirira nasooka kulekera obusiraamu. Buli lwota ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kukuliisa, yagamba nti fa innahu yusqiika, aba agenda kukuwa ekyokunywa ate aba agenda thumma fayut'imuka, aba agenda kukuliisa. Buli lwota ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akutako security, kubanga oba ofuuse mukwano gwe. Allah ayina bamalaika abamukuuma n'abakuuma mikwano gye. Kati ate buli lwotakireeta n'okyewala Allah akuteera omulabe gwayita sitaani. Sitaani buli lwakusalako kyokeza Allah akuggyeeko security ye. Ekigambo ekyo ab'ebitiibwa tusaba tukikozese nnyo mu mbeera gye tulimu, mwabali ku oxygen mwandibadde muli nnyo ku kigambo ekyo. Essaawa eno Allah subhanahu wa ta'ala
abadde atuwadde oxygen atambula mu nsi buli wadde okukozesa miles and liters oyagala okukozesa zonna naye essaawa eno omuddu n'agenda okugula oxygen bwabaddeyo n'otafuna kyakuyiga mu ekyo mu Allah subhanahu wa ta'ala. Era nobanga oxygen bwoli oyita mama nnyabo oli mu kuyita byapa byo mwandibadde essaawa eno ebigambo bibyo mu byonna by'ekigambo ekiga nti astaghfirullahi al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Tukiitiriza Allah subhanahu wa ta'ala taira kyatwagalako eyo tusomera. Omulundi ogwayita tetwasobola kusoma baganda baffe abaali batulindiridde, twafunamu obusiiba twagondwa batali balungi ne batusalako batuyimiriza batujja mu mmotoka ne batujjako ebintu byaffe byonna ebikozesebwa masimu sente n'ebirala. Kati bweki ewedde tetwasobola kuteekayo ebisomo twabula enkwataganya ne baganda baffe naye mutusabire twasigaza obulamu batuli bulungi wadde ababi tetwasobodde kubategeera n'okufuna. Kati obutawanyizibwamu okwo okutabadde okusoma kwabadde ku mbeera eyo gye mutegedde obulungi. Abatutegeera essimu zaffe zazzeeko bulungi eya 0702001306 obusobola okontakitinga baganda baffe bano bennyini ne bababuulira bwotya bw'osindika ebibuuzo byo nakutya bitubiddamu. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.